Minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga John Mulimba asiimye Ssaabaduumizi w'eggye lya UPDF olw'ebikwekweto bye yatandise ku bagambibwa okwenyigira mu bulyake n'obuli bw'enguzi. Mulimba era nga ye mubaka w'essaza lya Bugwe North Busia mu Paalamenti okusiima General Muhoozi Kainerugaba asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Sheraton Hotel mu Kampala gye yategeereza nti wadde nga wabaddewo okulwa naye kyasanya okubanga waliwo abeeyita abanene abatandise okugombebwamu obwala. Njanyo kwebaza nnyo kwebaza yenna afande MK olw'okuvaayo nga CDF ng'akozesa akawayiro 2008 akeetaagisa amagye ga Uganda okulwanyisa enguzi n'okubeera patriotic. CDF gw'omuludde gusookedera okubeera ne CDF avuddeyo bulambulukufu okujja okwanganga obubbi obw'abantu ababadde bakozesa ofiisi zaabwe okubba ne beggusa bokka. Okusinziira ku Mulimba abantu bangi bazze boogera ku bigambibwa nti Anita Among abadde sipiika wa Paalamenti yenyigira mu bulyake n'obuli bw'enguzi ne batawulirizibwanga n'abamu abatulugunya ng'awadde n'ekyokulabirako kye yali arasisi w'e Lubaga Anderson Burora eyasibibwa n'afiirwa n'omulimu. Nembaga abantu bangi nnyo abali abadde babonaabona olaba Burora lwakuba ye is one of the government figures naye abantu bangi nnyo babonye lwakwogera ku nguzi. Kyokka agambye nti ebikwekweto bino tebirina koma kwa Among kuba abalala bagambibwa okwenyigira mu bulyake n'obubbi bangi. Kigendere ddala paka abantu bonna bakwatibwako mu kulya enguzi kuno ku Paalamenti ekikozesa Abannayuganda bangi nnyo kugenda ddala mu maaso paka ku nkomerero ng'abantu bano babonerezebwa nga amateeka bagalagira. Asiimye kaliisoliiso wa gavumenti Hajjat Aisha Batala Naluze olw'obuteetiirira kubanga bangi bazze batya Among n'okumukolako okunoonyereza era awadde abantu ba bulijjo bagende gy'ali beekubira enduulu. Mukyala Batala tukwebaza otandise ku nsonga zino ate zikwatireko ddala naye kati obubbi tebulyawo okabagambye. Bino bibeereddewo nga n'abakulembeze b'abasuubuzi mu kibiina ekibagatta ki Federation of Uganda Traders Association futa mu bufunze basabye President Museveni ne General Muhoozi Kainerugaba nti olutalo olw'okulwanyisa obuli bw'enguzi lwe batandikiddeko yali sipiika wa Paalamenti Anita Among luleme koma kuyeeka wabula lutuuke ne ku banene abalala mu gavumenti abeezibika ensimbi y'omwi w'omusolo. Nga bakulembeddwa Pulezidenti waabwe John Kabanda basinkanye bannamawulire mu Kampala ne beewuunya engeri abadde sipiika Among gye yabadde nga yerowoozaako yekka n'okwegaggawaza ku nsimbi y'omwi w'omusolo nga bannansi beerya nkuta. Tubasaba olume w'olumidde lumira ddala General Muhoozi naawe muyambeko tukakase nti eggwanga lyaffe at least Mukama Katonda agenda kubanga alinunudde tuli mabega wammwe ku nsonga y'okulwanyisa enguzi. Kabanda era ategeezezza nti abadde sipiika Among ebbanga lyamaze mu ntebe eno ensonga z'abasuubuzi abadde taziwamwaganya. Ebbaluwa zonna ze twasindika mu Paaliyamenti okuva lwe yatuulako tetulina yonna sipiika gye yali azzeemu. Akulira abakyala mu Owino Lukiya Nakate ne Haman Kavuma nga musuubuzi mu Kampala nabo baliko bye boogedde. Museveni abalonda kukolera abantu naye ate mu kifo ky'okukolera abantu mwekusa mbuto zammwe. Malwaliro okuukayo nga tewali butanga nosanga omuntu omu ng'abbye ebiliyoni oba tiriyoni 10 ezikola amalwaliro oba ezikola enguudo. Ismail Nsubuga ne Emmanuel Sekago be bakusakidde eggulire lino ku Rwabukedde TV.